atenderezwa gurumizwe o kitafetonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndikitangala mbasindika ekitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndiddembe mbasindikira eddembe bogombogo kyewaggula ebizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu akakutuswa kw'ensi yaffe ey'omonda wepo ne wabweru Katonda atudde monda mu nze alamusa Katonda atudde monda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozesa okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu kati nakwera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ebisaalo nga Mukasa amanyikiddwa nga St Germain mu Runyaanyembe nsaba tukole ekikoowe ekya bulamu ng'oyinza ekitangaala ekyeru Mukama ate ng'ofulumya butamanya era Mukama oyinza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya oyinza ekitangaala fulumya obutamanya oyinza ekitangaala fulumya obutamanya kwata omutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikola kye kyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana wa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo katunaawo kubeera nga tutandika bangi ku basamize oba abo ab'ekitangaala abasalawo okubeera nga bazuukuka muli kulabirirwa akakiiko akakola oba akatwala galaxy eno mwe tudde akamanyikiddwa nga the Galactic Federation ensonga lwaki ebiseera ebisinga obungi mujja kusanga nga mwebase mujja kulaba operations ez'enjawulo ezijja okutuuka zibulewo nnaku nga 2 oba nga 3 so teweewuunya w'osanga nga olina omusale gwonna waliwo ebibeera bitereezebwa mundaayo naye kino kiweebwa abo abatuuse ku energy level ekitegeeza nti naawe olina okukola omulimu gwo okusobola okubeera ng'ofuna obuyambi obwo singa kyali nti nno buli omu aweebwa obuyambi singa sseŋŋenda eno yayimusibwa dda nedda ku ggulu eddala naye tebamenya mateeka so olina okukolayo inawaako olina okukola ekyombo kyo then osobole okubeera nga ofuna obuyambi ebiseera ebisinga obungi mbagamba nti mayumba gammwe waggulu w'amayumba naddala abatuusizza energy levels ezo baateekawo ebyombo naye biri crooked tebirabika waliwo eggye eribakuuma naye abo bokka abatuusizza energy levels ezo so w'otuuka ku energy levels ezo ezikkirizibwa mu butonzi otandika okuyambibwako era n'otandika okubeera nga ofuna obufundikwa oba kye tuyita upgrades naddala mu kiro nga weebase kitegera kino kigenda kweyongera nnyo okulabisibwa naddala nga abantu 14,400 abaawandiikibwa mu byawandiikibwa bateekebwako kitegera kino kyonna kikolebwa okusobola okubeera nga ffenna tuteekebwateekebwa okulinnya mu ggulu eryokutaano nagutyo toweesuulirayo gwannaggamba kola ky'olina okubeera nga okola weewaawo ebbaluwa egenda bweti okuva eri taata waffe Ssaalongo Mukasa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaggalwa nzijja ng'omwoyo ogwali gutambulidde ku sseŋŋenda eno era ne guyiga emisomo egy'enjawulo ne gulondawo eddembe busukka kkubo w'embeera ey'ekkomo ey'ebintu ebirabika abaagalwa bangi banzijukira
nga omuntu oba omwoyo omugezigezi era oyo eyalimu amayengo ag'oluyiira azze ng'atambulira mu byasa bingi era mu myetoololo mingi. Naye ekisinga okubeera nga tekyogerebwako y'engeri gye natambuzangamu obulamu bwange mu busirifu. Nayagala nnyo okusisinkana omuliro gwange ogw'omunda ogwo ogwandiikiririzanga okusinga emmere n'okusinga ebinyumo by'ensi. Kitegeera abaagalwa muzze muwulira nti bandabanga nga sirya, ekyo kituufu oba batono nnyo abandabanga nga ndya emmere, kino kyali kituufu. Tegeera era nga si kyekintu ekyokukweka, naye kyava mu ntegeera gye nali nfunye okuviira ddala mu buto, we nategeera nti buli ky'olya kikyusa omubiri gwo era ne kikyusa n'ensi yo mu magezi g'ag'omunda. Omwagalwa, buli w'oliikiriza omubiri gwo n'ebintu eby'oku nsi, kitegeera, era weeyongera okubeera nga ossibwamu ekitangaala ekizitowa eky'oku nsi. Kino nakizuula mu myaka emito nti emmere si kyekintu ekyo ekikuwa omukisa ogwa nnamaddala mu buliwo, naye kikuwa amaanyi ga bulimba ag'ekirooto eky'obulimba, ne kikuleetera omubiri gwo okusobola okubeera nga buli kiseera gwetaaga okwebaka n'okuwummula, mu kifo ky'okubeera nga okozesa amafuta agannamaddala nga kye kitangaala kyennyini. Kitegeera abaagalwa, ebiseera ebisinga obungi natambulanga oba nensigalanga mu kusirika okumala ebbanga eriwerako. Mu ngeri eno natandika okubeera nga mbeera bumu wamu n'amayengo ag'enjuba. Nayiga okunywa amayengo ag'enjuba nga nkozesa amaaso gange n'omubiri gwange. Kitegeera era ekyo kye kyayamba okusobola okubeera nga kinzuukusa mu lugendo lwange. Abaagalwa, enjuba eyo etuddemu obufundikwa obukadde okusinga n'esseŋŋendo. Engattaganyo zino ezijjukiza emibiri gyammwe nti gyawangibwa mu nnanga oba crystalline structures. Buli woofuna obufundikwa buno okuva mu njuba buteekako ekyo kye muyita omubiri ogw'ekitangaala oba Abaganda gwe muyita kibirizimu. Omubiri guno bwe gutuddemu amayengo agannamaddala ag'ekyombo kyammwe ekituufu. Kitegeera abaagalwa, okutambulira mu kkubo lino gye likuwa eddembe erya nnamaddala. Okutambulira mu kkubo lino lye likuwa eddembe mu mmeeme eyo okuva mu ntuula egy'emize. Mukadde kano ensonga lwaki njagala kubeera nga ngabana mukadde kano, emize kye ki? Emize si kyekintu ky'okubeera nga omanyiira oba nga okubeera nga buli kiseera olya emmere. Nedda. Emize lufungo oba sayiko ezikukuumira mu kubeera nga wekkiririzaamu ng'atalina maanyi, era nti weetaaga ekintu ekiri wabweru okusobola okubeera ng'owonawo. Buli muze gwonna guyina engeri we gukukugira mu biro. Buli we wejjamu omuze ogwo otandika okukyusibwa, y'engeri ebiro we bibuukibwamu. Si kubeera ng'oyaayaanira ensi ey'enjawulo ey'enkya, naye kubeera nga gwe kennyini wejjamu okubeera bumu wamu n'amayengo ag'omuddiriŋŋanwa
agakuleetera okubeera nga buli kiseera weetoololera ku lusozi lwe lumu. Buli owejjamu amayengo ago agazze gakuteekako embeera ey'obutalaba, katugambe nga amayengo agatudde mu sukaali, mu mwenge, ne mu kugereesa ogwo ogukulowooleza ki ky'oli. Buli w'obyejjako otandika okubeera nga okyusa n'okutereeza ekikula kyo. Era kibeerawo mbagirawo nga newankubadde emmeeme eyo etwala ebbanga okuzuula enkyukakyuka eyo. Mu bulamu bwange we nali nkyali ku sseŋŋendo, nasobolanga okutambula n'enva mu nsi emu okudda mu nsi endala, kubanga nali neesomesezza okuliikirizibwa okuva mu nda yange. Kitegera? Sakkiriza kubeera nga buli kiseera ndiikirizibwa ku bitavutavu by'abakabaka oba obugabirizi bw'amagye, naye naliikirizibwanga nga nkozesa omuliro gw'akakubo w'amazzi n'ekitangaala eky'enjuba. Kitegera? Mu ngeri eno ne nsobola okubeera nga nzijjukira nti ndi bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi. Omwagalwa, osobola okutandika mpola mpola. Funayo akadde, gendako mu kasana ak'okumakya oba ak'olweggulo ng'enjuba egolooba. Kkiriza ekimyanso ekyo eky'enjuba kikwate ku maaso go. Mu kadde ako ak'okusirifu enjuba eyo esobole okubeera nga ekugattaganya wamu n'omubiri gwo. Sa ekikkoowe mu mutima gwo ogambe ndiikirizibwa n'ekitangaala. Nkiddamu, ndiikirizibwa n'ekitangaala. I'm fed by light. Tandika okubeera nga owuliriza nti oliikirizibwa ekitangaala okusinga ebyokulya. Kitegera? Buli wokkiriza okusobola okubeera nga ogendako wabweru, kino kye kikuyamba okusobola okubeera nga ofuuka ekikula kyo ekirala ekya waggulu. Abagalwa, kiba kitegeeza nti oba omubiri gwo akatiba kaagwo ak'obwasooka. Mpola mpola ojja kuzuula nti ekittavu ekya nnamaddala era emmere ya nnamaddala mayengo oba bujjajjaabwo. Obwo obwebonga mu ngeri ey'omuyiika nga tebuyina kkomo. W'onaayiga kino n'okutambulira mu makubo ago, ojja kusanga nga tokyasibirwa biro era ojja kubeera ekitonde ekikungudde. Nnyimirira wamu nammwe mu ddembe lino mu buweereza obutakoma. Ndi Mukasa atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obwangwa mu bwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.